Nfunye amawulire okuva mu nsonda enekusifu wano mu Parliament nti ba commissioners ba Parliament abana bazeemu okwewa akasiimo ke bayita service award nga akaluli era nga buli omu mu weeks eziwedde kwaba abana yafunye milioni 4 guno mulundi gwa kubiri nga bakola ekintu kino. Ba commissioner abana kuliko Honorable Solomon Silwanyi, Honorable Esther Afoyechan, Honorable Prosia Kampulira ne Honorable Matthias Mpuga. Sente zino zabaweebwa mbu zibayambe okuyita mu kalulu ketugenda mu campaigns n'ebirala. Era sente zino zayisibwa mu saako eya Parliament. Ogezaawo okulaba nti tewaliwo ka paper trail kwe kuziisa mu saako ya Parliament. Abakulembeze bano nga bayita mu bantu baabwe wiiki ewedde babadde basaasaanya kalebule kunze nga bagamba abamu mu birabi nti Ssenyonyi naye bamuwadde akasiimo simanya milioni 65 ow'ekibwe zityo. Okusookera ddala kino si kituufu nti nina akasiimo ke naweereddwa era nzize empakanya embeera zino era nkyaziwakanya. Era kekanabatanda sente zino ne bazisindika ku akaunti yange kuba buli kanaku nkebera akaunti okulaba nti tebazikanyugayo nga sitegedde. Kenzirabirayo nti bazikanyuzeeyo njagamba banka yange muzizeeyo gye zavudde kubanga sente zino nkyamu. Kyovudula bazikola wansi bakikola wansi wa mmeeza. Era ekyokunteekako kalebule ono bagezaako kubikkirira service award eno ey'okubiri gye beewadde. Tuze tukyogera nti ba commissioners bano era kuba baze bakyogera nti abakulembeze abalala Prime Minister bw'awummula aweebwa akasiimo. Nabagamba era nkyabagamba abakulembeze bannange oba mulina akasiimo ke mwagala muleete ennongoosereza mu tteeka. Waliwo etteeka eryayisibwa mu 2010 Parliament yaliwo mu kaseera ako liyitibwa Emoluments and Benefits of the President, Vice President and Prime Minister Act. Era etteeka eryo lye bayitamu okuwa benefits n'ebirala abaali abakulembeze. Kakati gwe commissioner bw'oba naawe kyoyagala leeta ennongoosereza mu tteeka tubiteeseeko mu lwatu. Lwaki mubikola mu nkukutu nga bwe mukola? Ate n'ekirala ekyenjawulo nti bano abakulembeze abaaliwo Prime Minister n'abalala bafuna akasiimo n'ebirala tebaatuula bo nga bo ne beegabira nti kakati katukole bwe tuti. Byonna byayita mu mateeka. Ate n'ekirala nti akasiimo sente zonna ze baafuna byonna babifunye nga bavudde mu bukulembeze singa bakyali mu ofiisi nga bano ba commissioner bye bakola buli kiseera. Ensangi zino mulaba bannamawulire babagobaganya naddala wano ku Parliament. NTV ne Daily Monitor bagobeddwa wano. Tetumanyi Media House ki gye bazzaako. Ku lwaki? Ku lw'ebikyamu ebikolebwa abakulembeze. Bw'oba nga byokola ng'omukulembeze bituufu oba tulina kweraliikirira bannamawulire oba abakozi kubanga era mbiwulira waliwo abakozi aba Parliament be bazze batiisatiisa okuviira ddala service award yasooka n'ebyali bigenda mu maaso mu Parliament nga batiisatiisa obbagoba oba n'okubakolako obukyamu nti be batuwa information eno. Gwekola bukozi kituufu oba tojja kuba na buzibu n'omuntu yenna oba munnamawulire oba ba staff aba Parliament.